Yiga Oluganda Mugabo Tikidde. Abalungi abatulaba ku Bukedde TV. Mbaniza mu kanyomero kaffe kano akayiga Oluganda. Mwe tusomera olulimi Oluganda n'okwejjukanya ebintu ebyo. Oba oli awo bye twali tumanyi nene tugenda nga tubyerabira olw'okuyitawo ebbanga eddene. Kakati waliwo ekigambo empale. Empale tuyinza okutegeeza eyambalwa nga tugiyisa mu magulu eyo mpale. Waliwo lumonde afumbibwa n'ebikuta. Lumonde w'ebikuta ono aliko n'olugero nti twalabagana dda akuwa lumonde wa bikuta. Waliwo n'ekirala ekigambo empale nga kitegeeza ebyoyo ebibeera ku magulu g'enkoko ezimu. Ebyo nabyo tubiyita empale. Ate ebintu bino tuba twagala bwe mubisoma mutandika okubyeyambisa mu mboozi mujja kulaba nga binyuma nnyo. Ogati olunaku lw'eggulo twalidde lumonde wa mpale. Kakati we atakimanyi akubuuze ate lumonde w'empale yafaanana atya? Nti oyo afumbwa nga taliiko nga simuwaate. Yiga Oluganda Mugabo Tikidde.